nsaba weyanjulira abantu bano bakutegeere within time nawe ojja kuba obategedde. Kweyanziza omukisa gw'ompadde. Manyi kuno omusomo tulinganga abali mu gw'abakulu naye ate nga kwa business administration okusobola okubeera nga tuyiga ku ebyo bye tulowooza nti twayiga dda. Nze Nsimbi Nsigalira ebaagibwa mugezi muzzukulu wa Terute okubeera nga mbatwala mu katundu ako. Omukulu abeeyanjulidde mumutegedde bulungi. Mukulu mbadde nsaba mbakukwase mbakulekere oyongere obbateekateeka ebisigale n'ebinaddira nja kubimanya omukulu. Weyanziza nnyo. Kalisa. Kati noza tutandikirewo nga bwe babampadde ate mbavuge kandanda si bwe kiri. Awo twalinganga tusoma twabeeranga ne register nga tuyita amannya omusomesa yatubeeranga mu maaso n'atuyita amannya. Kakati nze ndi mupya mu mmwe simanyi kuno so mbadde nsaba tukozese obudde butono nnyo muntu neyanjulire nga nange bwe nsobodde okubeeyanjulira tutambule. Njagala nsooke n'abaana ab'omu maaso n'abalala wali muddeko okuviira ddala kwasoose paka kwasembayo eri tuyise mu bwangu ntandike n'abaana bali wano. Sebo Thanks okulaba musomesa. Amanya gange yitibwa Kakeeto Banks. Erinnya The Princess nakola diplomat in business administration. Neyanziza ssebo amanya Nakitto Salima. obeera na linnya tulina mannya. Kalema Prince. Nkuwulidde Namukero Jasmine. asembyeyo. Nze Immaculate Ssebo. Kale tusimbule endowooza. Kakati ensonga nga bwe ziri zonna amanya ngawulidde neyanziza neyanzidde. Kakati esawa ya kusoma sitwagala kulwawo tutandikirewo olowooza. Kakati tulina obugambo buno wammanga. Manyi nti mwena mwetegese bulungi katusimbule n'ebigambo byaffe bino waggulu. Ekigambo kino tukikkiriza bwe tuti naye ng'ekigambo kino tusoma nti attitude. Simanyi walowooza si kipya matu gammwe naye ng'ate mu nkola entuufu eya bizinesi kyali ekipya matu gammwe si weewaawo. Kakati njagala tutambule na kino ekigambo active and attraction. Ebigambo byenjagala tukozese olwaleero nga tetunagenda wala. Ebigambo ebyo bibiri bitera okutambula byombi. Tosobola kubeera nga osikiriza nga toli active. Tosobola kubeera active nga tosikiriza. Ndowooza ategerekeka. Ebintu bye tutunda bituwa okwolesebwa mu bizinesi zaffe gye tugenda okusoma. Gwe wazze kunona bwa marketeer, omulala yazze kusoma bwa store management, omulala azze ayina obwa manager bw'ayagala okubeera nga managinga. Ebyo byonna buli muntu alina gy'ayagala okukola ki okulaga. Wano tubeerawo kaseera katono kuyiga kya bizinesi kuba buli muntu yazze anoonya ki anoonya mulimu si kyo. Kakati ebigambo bino bibiri active and attraction kitegeeza nti ogenda kubeera speed mu bintu by'ogenda okukola bye batuwa okukwatamu wano okutambuzamu okugenderera ebanga training nti ogenda kulabika otya mu maaso oba ogenda kwandoyinga otya omulimu gwo gwenga gwe. Ebintu bino tuyinza okubikwata obubi nga babituwadde kyenjagala okusookerako active and attraction. Osobola otya okusikiriza omuntu ajjangula bino byokutte kitegeeza nti ne mu nsonga ze bana batadde ku mmeeza kitegeeza ogenda kubeera okola ki osobola okusikiriza omuntu ajje ayongere okubeera nga ayingira mu mulimu ogwo guno obwa manager bakuwadde ogenda kumanaginga otya omuntu ono nga yakatuuka. Osobola otya okubukwata n'obunyweza oba store management bakuwa osobola otya okulaba ebintu bino byotwala okitegeera. Attraction kitegeeza nti tega obukodyo obwo tega obumasu bwo ng'otambuza ebintu bino alina okuno mu bizinesi mubamu okutega obumasu. Tosobola kubeera nga ebintu byo bigalidde mabega. Kitegeeza nti ebintu bino byakufuna engeri gy'okukwata nga oba tukuwadde ejjaaga oba tukuwadde akasero oba tukuwadde ekisero kino ekinene oba tukuwadde kontayina ojja kubeera obikola ki osobola okubikwata buli kintu ne kirabika bulungi nnyo nga buli muntu akiraba. Kitegeeza nti eyo y'ensonga lwaki nkugamba nti olina okubeera nga okola attraction eri abantu abo b'ogenda okuguza ebintu bino. So kijja kuyambako mu bizinesi yo okumanya butya bw'onaayitanga abantu obasikiriza otya okujja mu bizinesi. So tobeera obwezi nga bwegadde mu kisenge ali muteeka bizinesi ebweru. Tali mu kikulu nnyo obulamu bw'omuntu bw'oba tolina budde tusobola kukola bwa manager oba tolina budde tusobola kukola ku store oba tolina budde tusobola kubeera nga marketing ebintu bw'oba tolina budde tosobola kubeera nga omulimu ogwo n'okutambuza. So wano tukuyigiriza kibayita obudde kyokola nga mu kirasi muno tukeeramu
essaawa zigenda okuwerebere nga ffena tuli mu ntebe zaffe tutudde tulingirira omusomesa ani agenda okujja okutubangula ffe situfayo ova Rwanda oba ova luddawa oba ova Tanzania kabyotuula wano ku ssaawa mmeka ekitegeeza nti akagambo kano time kagambo kakulu nnyo mu bulamu bwammwe n'obwange yensonga yakinakedde nezijja okubeera nga mbawa ensonga zino kale nowobeera nga tolina budde tosobola kubeera ngaokola ki ng'oba otambuza bizinesi tukyali ku kigambo kino attitude kyetwagala okubeera nga twesibako ennyo mu bwongo bwaffe ekyo kyekikola mu mutwe gwo n'ogwange bwoba tolina attitude muntu ekitegeeza tugenda kukola ki tugenda kutambuza mirimu ku nsonga endala active kyenagambyeko nti olukutta otya ensonga zino omukyalo balindowooza okulwaliwa mututedda simanyi wagenjogera obifunye bulungi maama nyakukozi ongambye erinnya kwani Salma nsembeza ekigambo kikozi ogambye twetike plastic awo byobuzibu bwabaddeko kyekimu kyenasoose wali waggulu ekigambo active kakati webadde active so nsaba obeere active tubeere mu kirasi tusome ndowooza kyekyo kale tweyongereyo obugambo buno bubiri ndowooza munyikiza bulungi si weewaawo naye nga bwe tukunayo byonna biro byonna tetubisoma kutwala budde twagala twetike plastic waffe ono nga tulwanirira obwa manager tulwanirira obwa kashiya tulwanirira obwa maketiya njagala ofuuke manager owenja owaddi kashiya owaddi sales office owaddi kati ebintu ebyo byonna nebabalimba nebagezako okubalimba nti waliwo golodi abeerawo nga tayise mu muliro buli golodi yena golaba ayita mu muliro kegana akatundu kemugenda okuyitamu olwaleero nga mwetise plastic abantu babasekerere naye ngaolwaliwo bwaki olwaliwo bwa manager gwe guma totya kuswala kabagambe nti owadde guli yetise plastic ekyo tekikola mawulire okitegedde gwekwata plastic wo noonya mulimu gwa manager wo kubanga eri gye wagenda mu diguli yo tegwajja okitegere kati gunoonyezebwa mu plastic kubanga plastic ate ojja kubeera otunda nga ate okola akasente nga ate bondina lwawaki n'obwa manager kale nno ndowooza ebya diguli mubisibe ku mpagi musobole okulwanirira kimwajja okufuna wano kubanga tukimanyi nti diguli muzirina diploma muzirina naye mulowooze nnyo ensonga eno eyabaleeta okufuna omulimu bannange kano nga bagamba nakaama obwavu buluma neyali mukwanoko nakudduka ekyo simanyi oba mubadde mukimanyi so obwavu buluma oyo agenda okubanga akola guno omulimu naye bwayagala omulimu jangu okola omulimu guno gwa plastika oli asigadde eri obwavu bumulume yekka okitegedde ekyo mbeyanziza olunaku lwenkyandoozera mukeere bwe muti tubeeko ne bwetuyiga ebisinga ku byensomesezza waliyo alina kyabuuza waliyo alinayo ekibuuzo nga tanyonyose bulungi kweyanziza baks mukujjukidde erinnya lyo mukulu nsimbi wanje ongoza obulungi obutagambika nkweyanziza okize ku bulijjo abatusomesa okusinziira engeri gy'olambiseemu mpulira kati n'amaanyi geeyongedde era kati essaawa eno ndi mumativu nti ssaawa yonna nfuuka manager webale kubeera muyizi mulungi kyensinza okulaba manyi ovanga ku muntu gw'osomesa nga bwawandiika oyo aba muntu ng'akwata kale nno nkusiima nange ku nsonga eyo gyokoze nkulaba nga oyagala kuyimirira mu bigere byange akadde katono nnyo ojja kuba osomesa wano wenva okitegedde ekyo obwa manager nga owina ate nga n'okusomesa bano abali wano nga gwobasomesa ekibuuzo ekirala kyeninza kyokka princess eyanza nnyo omukisa guno gwompadde Mr. Nsimbi nekirala webale tusomesa bulungi kuba otubangudde bwewaawo nze ekibuuzo kyembadde nnina plastic oyo muba mumpadde sobola okumutwala ne mutundira ewaka wembeera kuba wagazi sobola okumuteekawo ne mutundirawo muba mumpadde ekibuuzo kiwulidde bulungi ebibuuzo mumpadde bibiri gyemikono gyendabyewamu njagala kya matwet badde obuuza oti mpozi nange kantwala omukisa guno okwebaza okusomesa obulungi bwotyo naye ekibuuzo nange kyembadde mbuuza kibadde kifaanagana nekya princess kale ebyo kambiddemu omulundi gumu okusomesa kuno kuzibu omuntu omanyi si kyangu kyakutegeera byosomesa mangu naye neyanziza ebibuuzo byemumpadde kibuuzo kino ekyokukola plastic ewaka kansooke mbabuulire kino kyetuba
Kyetutambula okugenda nga mudda bwe mutwala bwe mudda ekyo nakyo tukibalira ku time management. Nsuubira akagambo time wano weekali nakataddeko si bwe kiri. Kakati awo kitegeeza nti oba osoma kye tuyita timing. Ate ekirala nti bw'otwala nga bwodda ebintu bino twagala ofuuke musuubuzi wa bintu bino. Twagala ofuuke manager ekyo kiwajja okunona. Twagala ofuuke kashiya kiwajja okunona. Marketeer kiwajja okunona. Tewajja kusuubula wano. Ukitegedde? Wabula ffe tumanyi nti gy'okoma okutambula ng'ogenda nodda tulina bwe tubala. Wali ebitabo bosi wo alina bw'awandiika ate n'akubala n'ayongeza n'omusaala gw'osuubira okufuna olunaku lw'enkya. Si bwe kiri? Ndowooza ekibuuzo kitangiza bulungi. Mwebale abayizi balungi, mwebale kugumiikiriza, mbeeyanza nnyo mbeeyanza ddala. Nze Nsimbi nsigalira muzzukulu wa Terute wewa akuma takuumira mpeera. How are you? Fine, how are you? Fine. Madam Gabi, omanyi nvudde mu class obwedda mwengi tusoma naye ekyamazima nkubuulire Gabi. Tamusaba kunfunira mulimu mulala nga sobola kutambuza plastic. Ana Gabi nasoma nina degree mazima ddala ntambuza plastic. Nga wobiwulidde mu class okufuna omulimu olina okuyitamu eyo process. Ne tugenda okuwa omulimu nga kyokola okitegeera. So kati mukwano sinna nze nga nze Gabi engeri gye ngenda kukikola kukuyamba. Mwandibadde ogumiikiriza n'oyitamu eyo process nofuna ky'oyagala. Mwana we Gabi byonna by'omambye mbitegedde. Naye ekyamazima nkubuulire sobola okufunayo wadde ka plan B. Omanyi eno Uganda naawe nsobola okuyiiya okitegeera. At least n'ontuusa ku kintu nange nendanga kyekyo. Mutuufu ekyamazima omulimu gw'okutambuza plastic nga sigusobola. Sinaawe osobola kuyamba mukwano. Nyamba ekyamazima Gabi. Ekitegeera ekyamazima Gabi nina degree yange nga nasoma ntambuza plastic ku street. Ate ne banno baasoma si gwe wekka. Ekituufu jazimu kyenyinza okugamba olina kuyita mu process mukwano. Sina ngeri gye ngenda kuyamba kwebyo process ago ge mateeka. Omanye kati mbadde nkusaba at least bweba kisoboka bosuwa omuntu useeko nsobole okwogeramuko naye kubanga ye asobola okuntegeera. Ntuusa ku bosi wo nagaliridde kale kangezeeko okwogerako naye oli bulala. Nsanyabo Tebinaitamu. Hello. Asiga tasaba. Waliwo omukyala ali wandeeka ku reception wayagala kwogerako nawe. Mukyala. Okay. It's okay, musende kaji. Okay. Kale so. Akankuleko gezo omukisa gwo. neyanza mukwano. Kale. Ogenda kuyita mu lukuubo. On the left, the one office. Okay. Thank you so much. Yes, come in. Nsai sokola. Kale sebo. Yegwe Madam Secretary wa sese. Yes. Okay. Kati owadde oyagala kuyamba muki? Mukama wange omanyi ndudde mu klasi ng'asoma. Mazeemu ebbanga ng'asoma naye mukama wange mbadde nsaba nti tosobola kunfunira mulimu nga sitambuza plastic, saafuna omulimu nga mbuusa eyo process y'okutambuza plastic. Naye nga ensonga gyeyogerako nga mbadde sigikola ne mu kampuni yange eno. Ekituufu sigikolangako. Abantu bonna abazze wano nga banoonya mirimu ye step gye baba balina okutandikirako. Olina kusooka kutambuza plastic oyo nti ngobereramu ebintu bingi. Yes. Kaakati
bw'oŋŋamba ensonga yo nti nno oyagala kubeera nga totandikira eyo olw'okuba nti ebitabo by'olina mutuufu obanga ŋŋamba ntandikire ku ggwe. Mukama wange nga nyina empapula zange tosobola kunnyamba mukama wange nenfuna omulimu nga mpuse process eri yonna si kujeema mukama wange ekyamazima nasoma empapula zange nzirina ate ndi wa degree mbadde nsaba busabi mukama wange. Oli wa degree kituufu Yesebo naye kirasi ezindowooza ezasomesebwa azuulidde era mbadde munfa long naye ekyamazima mbadde nsaba ofunireko ka plan B mukama wange. ka plan B? Yesebo ekituufu kiri nti si nkola yange ya kampani kituufu naye ndabika nga wembaako kitandika ndowooza mba kitandikidde kuggwe. Anyway, ogenda genda Yesebo ngenda kukuwa enamba y'essimu ojja kunkubirako after lunch. Yesebo Ojja kunkubirako then twogere tulabe kiddako ndowooza ndabe kyenyinza okukolera ekisingako awo. naye nsanya ssebo kasuubira omulimu naagufuna taata. Gwe linda simu yange. Mukama wange nkitwale nti omulimu ogufunye. Teeka mu essimu yo. naye nsanya mukama wange namba nkitaddemu. Okay. Yesebo Kaakati bw'ogenda linda simu yange. Yesebo mukama wange yange nkikuwadde mbadde nsaba ompeneeyo kozi osisinkana abantu bangi oyinza okunyeerabira. Ekyokwerabira sijja kwerabira bwe kyoba olinda linda kasimu kange ngenda kukubira. naye nsa mukama wange. Kale nnyo. Mukama wange ndowooza ne bwe ŋŋenda. Ndowooza nabbayiga bw'obadde tompadde linnya ntegekaani. Teekako Jasmine. Jasmine. Yesebo Okay. Ndowooza n'oba ogenda naye ebisigadde nja kubuulira. Kasita nfunye essimu yo naawe mba nkusigaza. naye nsanya ssebo. Kale. Yesebo Nyabo madam. Salma. Gwe nyabo Salma. Ngamba Salma. Weba kibino obudde. Yimuka nawe ogende byofune gye webake walala. Abantu banaakusanga ne wane. Womaliriza dde kukola. Sente zaawe zedda nnyabo lyoke webake. Wanje. Genda ofune gye webake abantu bagenda kusanga webase mukwano in office. Obadde ekyo. Mujja munoonya emirimu ate ekyo gye bawanga mutandika kukola bya kigayaabo. Gabi bambi tonkambuwalira nnyo. Nkooye. Okooye. Olubuto lumenya. Tukumenya fe balukufuniza. Nyabogamba nti n'okukambwera n'okimanyi ekyo ekintu ky'okola tekiriiyo. Singa boosa kusanga okimanyi nti obubonero obeera bw'osalako. Webereremu nawe tosobola kwebaka ssaawa zino eno. Ate awo wenyini waayita woweebase. Yimuka mukwano genda ofune walala gy'olabaka oba ogenda okole. Kale mbitegedde kanveewo. Madam.
kunyongeramu ko 10. Nakuyanze no munange neyanziza mukwano neyanzeeko Manange mbadde mutulo. Sente kange nkasibe wano tebakatutekangwako naye mbadde mutulo. Anyambye nanzuukusa.